Beboli mulungi joyitire mitima jibatulika. Beboli mulungi joyitire abawala bagakabaya. Baby girl walungi wasohaire onyirira nnyo you are so lovely. Mu balungi bonna you are my only. Abalala bafuuka ugly. Yeah. Omayiru ky'obulamu omanya nnyo okwogera amazima. Obulamu confidence yokka. Eddoboozi olirina naye obulamu bagenda kuga kati gwe jajinga ngane siri jaji ndi host era nga hostinze omuyimbi omupya naye era kijja kubeera very important okumubuulira ekituufu. Ya kati ekyokuba ebifaananyi kyo nakikopa ku bakulu bange bo kale essaawa zino tebamanyi kukuba bifaananyi but I was like 4 years naye nga bakulu bange bagendawo mu lujja ne bakwata obuti ne batandika okukola ki okukuba obufaananyi ne baleeta ebbumba ne babumba obubumbebumbe nga bwolaba ente kati nange nembyegomba naye ng'olugezaako obikuba oba ogezaako okugegenya bye bakola nga bansekerera nga bagamba ono tasobola gwe tolisobola okitegeera nga banafuya bunafuya si mu bubi naye nga bw'omanya abaana oyo naawe tasobola n'olemezaamu ku baganda baabo essaawa zino kuliko ababikuba. Not really. Yeah, just bo babikolanga for fun naye nze ninchitwala serious mpaka nakati nenyongerayo nensoma neyongerayo nensoma neyongerayo mu classes ezisingakaawo bo ze batasobola tuukamu nensobola okwenhansinga my talent. Naye nze nawankubadde baali bannafuya nze nali nkiwulira nti nsobola ekyo no kyakuyiga. Omuntu omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media. Mulungi joyitire mitima jibatulika. Beboli mulungi joyitire abawala bagakabaya. Baby girl walungi wasohaire onyirira nnyo you are so lovely. Mu balungi bonna you are my only. Abalala bafuuka ugly. Beboli mulungi obonire abandi bonna n'obahita kundi kukuleba nsemererwa azabambe nkwegomba. Beboli mulungi obonire abandi bonna n'obahita kundi kukuleba nisemererwa azabambe nkwegomba. Mikwano gyogiga ni Munyankole kyekyo yenze Roland Keji official. Nendo munanga abana bali talented. Omayiru ky'obulamu omanya nnyo okwogera amazima. Obulamu confidence yokka. Eddoboozi olirina naye obulamu bagenda kuga kati gwe jajinga ngane siri jaji ndi host era nga hostinze omuyimbi omupya naye era kijja kubeera very important okumubuulira ekituufu. Yes, vocal mweriri. He's talented naye kitu kya bulamu
confidence n'okuba nti ebigambo bisengeka buki ly'eddoboozi likola ki toli mu kukola ki kukyesibako wabula obulamu okugatta bulungi ebigambo maybe n'ebigambo ebiri suti okusingako awo bagenda kugamba muyimbi kiki aze kujajinga aze kukola ki anyway yenze Nyondo Rosette omukutu ogwa Nyondo Media kwensinzirira nembeera ng'ate mbatuusaako abantu ab'enjawulo amawulire ag'enjawulo agali ebweru agali ne Uganda agali Dubai agali US fetubeerawo nga tulaba ekigenda mu maaso kyetubawa kubanga twagala mubeere nga muli updated ewamu n'okumanya abantu ab'enjawulo biki bakola kati ng'omwami ono gwe tuli naye muvubuka naye ali talented muyimbi ng'oggyeko ebyo nateera he's an artist mu mikono bino ebintu ebiri emabega byonna binyini mubira byabikola ki yabikola nga sinagenda wala nnyo tubuuzeeko otubuulira amannya ya mbalamusizza baganda bange abasajja n'abakyala amanya yenze Roland KG official amanya gaffe ag'ebyembale ago ga business then amanya gange agaddala yenze Kabwaigere Som. Okay. Amanya gali age bunyankole. Yenze Kabwaigere Som. Abankole abera abawa. Ankole. Yagwani Kabwaigere Som. So mu bufunzo oli musheshe. Yeah. Nenga gwe tewanywa amata nga tega like te Chicho tegeeza okunywa amata. Isha. Tewanywa amata. Abasheshe abasajja bwe tubeera bwe tuti. Wembera n'onywa amata agenkanawa. Amata oganywa. Nganywera ddala. Nga tega anyway sagala kwogera bi like si lwaki anti toli mukyamu naye nga abanywa amata n'olaba omubiri babeera bakyala naye ffe abasajja ebiseera ebisinga kyekikula kyaffe. That is our nature in Ankole Kingdom. Olinganga ono gwone talina njawulo yani. Kuba bw'otunuulira Rage bw'otunuulira Alan Tonics we are all the same. Ate nga basheshe banywa amata ne gagana okubawulira oba ne bagana okugawulira kyekikula kyaffe nti munywa mugayisa ku abakazi be bagejja naye abasajja tetugejja amata. Anyway ndeso omusheshe muganda waffe Avankole ali talented mu bintu bya njawulo nali mpitako waneeno tulinya nama waliwo waneeno gallery yes art gallery nali mpitako waneeno nenkola ki nenjira bino art gallery nenkyamawooko nenkola order just it is 2 days back so tanaba kuntandikako nero mbadde mpitawo nendaba omukulu kazono yani mavo nemulabanga ali awo nenga nakitutta ate Green Daddy esawa yonna kikima agambye akyali mu bize kuba omulengedde wali eride nadda bwati kwe kujjako okubuuza nti wantandiseeko naye nga tugenda kutandika ne art ow'emikono. Si art owaki tandike n'ow'emikono otandika ddi? Natandika nga nkyali muto nnyo. Ng'oliwa? Since childhood like nga nkyabeera n'abazadde bange ewaka. Ankole? Ankole. Gye wakulirayo? Si gye nakulira totally naye navaayokko ne tusengukira Elakayi tuyitayo Kooki ne tubeerayo Kooki. Ova olaba nsobola n'okwogera Oluganda obulungi lwa nsonga nti nabeera two sides. Yonna wabeerayo? Yonna nabeerayo. Oluganda lwolwogera perfectly? Yeah, of course. So from your childhood you have that heart of drawing. Yeah, kati ekyokuba ebifaananyi kyo nakikopa ku bakulu bange bo kale essaawa zino tebamanyi kukuba bifaananyi but I was like 4 years naye nga bakulu bange bagendawo mu lujja ne bakwata obuti ne batandika okukola ki okukuba obufaananyi ne baleeta ebbumba ne babumba obubumbebumbe nga bwolaba ente kati nange nembyegomba naye ng'olugezaako obikuba oba ogezaako okugegenya bye bakola nga bansekerera nga bagamba ono tasobola
gwe tolisobola okitegeera nga banafuya bunafuya si mu bubi naye nga bw'omanya abaana oyo naawe tasobola n'olemezaamu ku baganda baabo saawa zino kuliko ababikuba not really just bo babikolanga for fun naye nze nenkitwala serious mpaka nakati nenyongerayo nensoma neyongerayo mu classes ezisingako awo bo ze batasobola tuukamu nensobola okwenhansinga my talent naye nze nawankubadde baali bannafuya nze nali nkiwulira nti nsobola ekyo no kyakuyiga omuntu okwekkiririzaamu kintu kiki kikulu tokkiriza bigambo bya muntu gwe kyoyagala ati olina kwekkiririzaamu olokola combination ki ku S6 ati yalimu shiwadde of course ati yalimu nakola ati ovaddi ekoki oyingira ekibuga ani akuleeta directly sava kochi okujja mu kibuga wabula nasinzire waffe ankole kuba twavaayo kekochi ne tuddayo ankole olwo ki kyali kibasengusasengusanga mu butuufu oba ombuuzizza kinene lwa nsonga obudde obwo nali nkyali muto nga simanyi nsonga za famire munda ensonga bazadde be basalangawo ne mudde eri nga mugoberagobelezi ng'abaana tewamanya nsonga kati ojja ddi ekibuga okirumba otya ogira ku matooke munnange abaseka bagira ku matooke wagulu ku motoka kyenkana kiringa kifaanananga naye si bwe kyefaananyiriza yinza okujja mu kibuga nereeta nzekka like gwe gwali omulundi gwange ogusoose okujja mu kibuga nga negyendaga simanyiiyo nga tolinayo relative yenna mu kibuga nti ngenda kutuukira wasenga wa muganda wange wa maama muto kati mukulu wange omulenzi ye yali yakolako mu kibuga n'amala n'avaayo n'adda mu kyalo kati gye yali akola nga ye yavaayo dde already kati nga mulemerako nze njagala kugenda mu kibuga kuba already ebiruubirirwa byange byonna byali byagenda mu kibuga Kampala ndiyo obulamu kati ye n'akola ki nandirectinga we yali akola ki akolera bye mba nsooka okukola kitegedde kati nze in fact ye yampa ne transport eyandeeta najja ne transport yekka najjira ku bus of course najjira ku basi nentuuka mu kibuga nengenda mpaka Entebbe kubayita ababiri sides of Nkumba olwo ekibuga okiraba otya enguudo mukujja mwajja misana mwajja kiro twajja misana era ekibuga jukira nti mu kyalo twali amamotoka mangi watuuka mu kibuga twafunamuko challenge ya kusala makubo biki ebyo well nze saasalako kkubo kubanga twavaako like we twatuuka mu Kisenyi ne bandirectinga ku taxi ezigendebwa Entebbe direct kati ne bakutwala direct tewasala luguudo ate enkenaku eziddirira wekumiranga wakati wasalanga luguudo of course gye nagenda kiringa okugenda mu kiyumba waba tewali ttambula so abaana bayiga ebiyumba ekiyumba ekyomuwalabo gyogenda walinga ali mu kiyumba kati kino kyali kiyumba kya muganda azini nga bw'onoogamba kati ng'ogeze kola ki mu kiyumba of course si kiyumba direct naye nga kiringa ekiyumba kubanga twali kukolera mu kikomera nga bw'olaba ogenda kukola bwa house boy tebwali bwa house boy naye nga twali tulabirira faamu z'enkoko biki kati naye nga mukola waka nga zonna ziri waka mu kikomera kyekimu nali nsasulwa $10,000 omwezi mwali bameka twali babiri twali babiri n'aba family eyo nga naye abakozi abaali bakola mu eyo faamu twali babiri fekka nga muzuka saa mmeka mukoma saa mmeka nga tewali ssaawa tewali bya ssaawa anyway njagala mbajjukize aba Nyondo Glim bano be bakuguka mukola ekizigo ekigogola ensusu olina black spots
oyina pimples, oyina kyonna ekikusumbuwa ku lususu, ogenda kuyita ku namba y'essimu +971 52468 0778 eya WhatsApp. Eya Uganda eri ku WhatsApp era ng'osobola n'ogikubako direct eri +256 756 1508 11. Gwe naagala okulabikako obulungi nganze n'okunsinga naagala okulamu mu mubiri ogejjemuuko ya audio body parts. Tuyina products nyingi nnyo ez'ekikyala n'ez'abaami tuziyina. Pozi naawe ayandyagadde okuba nga ate ogula ku ttaka oba ku mayumba agawedde okuzimba mu makubo amatuufu, ogenda kutunoonyako aba Nyondo Estate Experts era ng'oyita ku nnamba z'essimu ezo. Tugendere ddala mu maaso. Kati awo ovaawo ddi era oddagwa? Munnange nga bwe nali nina ebiruubirirwa byange okujja mu kibuga, nali sina biruubirirwa mu nja kujja mu kibuga kukola mu faamu z'enkoko nedda. Ebiruubirirwa byange okujja mu kibuga byali birala. So n'olw'ensonga eyo namalayo kaseera katono, nakolayo gyali myezi 5. Gyali myezi 5. It was kubanga najja 26 December, it was a Christmas time, Christmas season. Kati awo nenvaayo ate it was mu Gwakutaano, mu Gwakutaano nga lumu nenvaayo. Kati omukuvaayo kwange waliwo ate brother wange omulala eyali mu kibuga naye ng'era nga bumanyi ebya Kampala tomala tosobola buli omu aba ayiriba bibye oba tosobola mulaba. Fortunately nantegeera pulaani zange nemugamba eno sijja sobolayo. Ngamba tusobola oyiiya obulamu fembi ne mu joining eri nenvaayo. Naye ng'ebyo byonna tebinnabaawo, nze ekyali kyandeeta mu Kampala ekya motivating okujja e Kampala nti nze nali talented mostly in art, like mu music ne mu kusiiga ekifaananyi. Kati ng'ebyo bye nali nziza okukola mu kibuga. Otandise na kifaananyi? Ekifaananyi otandika ddi, otandika otya? Kati ekifaananyi era onako ku art gwasabako okukuba gwe tusobola okukwata wano twatandika kutuuka ku bifaananyi bino eby'omuntu. Well, ebifaananyi natandika 2019 okusiiga ebifaananyi. So bino byebimu ku biwatandikirako? Byennyabo natandikira kuno muti wakukuba ogulabako oba yali imagination? That was imaginative composition. Naye nga okwe kwe kwali okuyiga kwange. By so then like nga no imagining I had art in me. Just I was learning how to use the materials. What about the other one? And what's that on it? So also the trees and the huts. But for this one it's not mine. It's one of my students who drew this one. Wait, give it to me here. So no kuyigiriza oyigiriza. Nekinjagala okubuuza nti omuntu nga tolina passion ya kusiga bifaananyi osobola okuyiga obuyizi? Osobola okuyiga obuyizi? Osobola okuyiga obuyizi naye nawe n'okikola bulungi wadde nga sikiina mu passion? Osobola okukikola obulungi naye nga it's ordinary, like nga omuntu tajja kugamba nti oh this is mysterious, this is extraordinary. You get? Kubanga you just learned. You just learned. Newe kibanga kati kineno omwana yakikuba naye ya imagining n'akuba of course. Because I can see trees, those are birds, and these are birds flying. Are they flying from the tree or they are flying to the tree? Are they flying from the tree or they are going to the tree? Well, I think according to his imagination or his emotions, he's the one knowing the message but I thought of his feelings. You have to paint something whereby someone can just see it exactly and just gets to know without any explanation. Nti okikubye omuntu asobola okulaba, like I can see this is a tree, then I can see these are hearts, but I don't know whether these are birds, whether they are flying from the tree or they are heading to the tree. So okiraba otya slash and like they are they coming from the tree because they are coming from here? No, are they going to the tree or perspectively they are coming from the other.
So biri mu kuvaako kati ntegeera nti bivaako cause wala line eri bweta I may think they are bigenda kulandinga ku muti but bivaako bigenda kyekiraga nti bigenda kubanga olabira ku biwawaati ebiwawaati bitunuddewa bigenda biva ku muti that is so all in all the message behind this painting, it also depends on someone's interpretation. Kisinziira ku interpreta yoyo akirabyeko. Like I can show you this abstractive painting. It depends on someone's interpretation. When I have a look at it and you tell me to explain what it is, I don't think I can. Because I don't understand it. Just now the colors are different. I see something going down. You know color. So but meaning. It has a meaning and a lot of meaning according to whom has interpreted it. Let me try to interpret it. So, but to interpret it very well, you need to be distant, somehow distant. Be talking as I come. Let me see it. Yeah. Let me be a bit distant. Distanced. Okay. Kati. Bwoberako walako. Yeah. Osobola okukisoma kyogezaako kugamba olabika oli mutuufu. What I can see, I see water. And this is a mountain. It has the reflection over the shadow. Yeka wansi mu mazzi. That is a shadow. Gano mazzi the reflection kati eno shadow. Naye I mean eno chi mountain. Naye reflecting ekigundi kyayo kika mu mazzi kyekyo so that is your own interpretation. Kati gwe interpreting otya. Or someone else may tell you that this is like something like a supernova. You know, when I talk of supernova, simanyi oba munfuna. Like wekubanga kwali kubwatuka. Try to explain. Yes. Like kiringa ekyali okubwatuka kwa bomu, maybe ngeri kyali kibuga ku nnyanja, like nga kyali kibuga then eno nyanja. Gano supernova like okubwatuka like bakubawo bomu. It shows like distraction. The message for me as an artist, it shows the distraction of. So who painted this? It's me, of course. You see yourself. Tulika eboli mulungi joyitina bawala bagakaba ebigalwa lungi wasohaile nyirira nyo you are so lovely ubalungi bona you are my only abalala bafukagire eboli mulungi obonire abantu bona nobahita kundi kukuleba ishemererwa azabambe nkwigomba eboli mulungi obonire abande bona nobahita kuneko kuleba ishemererwa azabambe nkwigomba mikono gyogikambe nze kusaba gwe ne bazadde bo bagambe kimanyo yeza kwagala obulungi wosisobola bwewala onyumisa mbeera obulungi bwote bulikendera siri kwewala ebigalwa lungi wasohaile nyirira nyo you are so lovely ubalungi bona you
emitima gibatulika beboli mulungi kyoyitira abawala bagakaba ebigabo lungi waswahili onyirira nnyo you are so lovely mubalungi bonna you are my only abalala bafuukagire beboli mulungi obonire abantu bonna nobahita kundi kukuleba nishemererwa azabambe nkwegomba beboli